Products Workman Science Computer Center ne Paro Africa Limited jingo nga bulijjo Doberman Gang. Ye filimu etandise saagala bakunyumirize bunyumiriza ekyali ntandikwa Doberman Gang. Ye filimu yetandise ekyali ntandikwa mulambalamba nga buli omu bwakeera ogenda okuyiyembeera ne bannaffe bano abakwata mundu ebiseera bisinga we babeera. Enjawulo eri emu nti olaba babeera n'ebyokulwanyisa bino mu bumenyi bw'amateeka saako n'ababeera nabyo mu mateeka. Kati bannaffe betandise nabo balina emmundu mu ngeri ki ekyali ntandikwa. Enkyawa kifunye bulungi nnyo ekyali ntandikwa era nga tugenda mu maaso kuva mu KB Videos saagalo gisubwe Doberman Gang. Nga bamaze okwambalira emigemera wala ekyali ntandikwa Rosemond Production Incorporated Production, it's a KB Production, Samona Products Workman Science Computer Center ne Paro Africa Limited, the Doberman Gang. Ye filimu etandise regena maaso kuva mu KB Videos. Byron Mebo yali ku screen nate. Kakati bannaffe no bamaze okwambalira ebigemera wala bakwata entambula beyongerayo. Ekyali ntandikwa era nga tugenda mu maaso. Bwana wanche enjuba yakavaayo. You want a Tums? Let's bring my Maylocks. Yeah. Owai wali mpadde ku bulagala bwange obwo. Nga tetunabagenda wala. Musajja mukulu omulengere ebirwadde byamutabula dda naye akedde genda kuki. Ekyali ntandikwa. Bonsatule bakedde kwegamba olaba abantu abaliko pulaani kyeno. Ekyali ntandikwa kuva mu KB Videos Alan Silvestri ekyali ntandikwa tugenda maaso eno filimu ebyayo bya true story era nga twetegereza kiki ddala ekyali ntandikwa nga tugenda maaso. Baakera bwana wancha kugenda bakutte entambula gye bagenda ani awo nze naawe ekyali ntandikwa teri amanyi gye bakutte bakedde kwata ntambula basajja babuvunaanyizibwa wabula nga buli omu alina omugemera wala. Tewanabawo kitongole kyonna kiragibwa nti oba mwe bakola. Ebiseera bisinga omuntu akwata omugemera wala naye nga toyinza kumanya oba ono wabuvunaanyizibwa ku gwo oba talina buvunaanyizibwa ku gwo mu ngeri ki. Anti ekyokulwanyisa ekyo kiba kirina omuntu abeerera nakyo nga kiyise mu mateeka. Ate waliwo abamu abakukuta nabyo. Kale bannaffe bano bagwa mu kiti ki basajja bakulu. Okuddamu okutunda twatunulira banka nga waliwo omunyago ogubaluseewo kumbe bali bakondo era ne baleka ne sente bazigyeyo bulungi. Ekyabajja enviri ku mutwe ki kwetegereza nga sente bazitadde mu moloka efaanana eyaabwe ate nga eyaabwe tebagitaddeemu. Poliisi ejja oli yatadde mu buutu ya moloka ndala okwetegereza nga sente zibalimye bazibbyeyo bulungi mu banka okwetegereza ng'ate bazitadde mu moloka yapaakinzewo oluvannyuma ng'efaanana eyaabwe. I'm not blaming you guys, I blame myself. Nze sinenya mmwe nenenya nzekka ye mukama waabwe. Mathematical probabilities work. When I make a plan, it works. Buli lwenkola pulaani ekola naye simanyi lwaki gye bifundiikirira tetufunamu. The last time it put me in the joint for 5 years. Omulundi ogwasembe nasibwa emyaka 5 lwa mulimu gwe gumu bakondo banyazi ba banka. The schedule said get in the car, not the trunk. The trunk was pulaani yabadde yakuyingira mu mmotoka ne sente so si mu buutu ndibadde mu nsonyiwe buutu yabadde nzigule. Kumbe manager wa banka eyo yali ayina emmoloka efaanana eyaabwe kati oba paakingira naye yapaakingira eyiye kati esente baateeka mu buutu ya manager okwetegereza akasente nga bakaleseewo nga bakwata yaabwe kuba yanimu ebisumuluzo. Robots. Maybe I'd be all right. Oba nfune roboti ze mba nzibisa oba olyawo naaba bulungi bye munkolera nga nfundikira ddiru tebitera kuba bulungi. In touch. Sure, Eddie. Listen, you guys need some bread. Eddie yabaga mugende mu mulemu tunaddamu ne tukwatagana kale Eddie. Shampoo and rugs. Naye onansonyiwa munnaffe ono yaleese emitawaana. By you. Just get out of here, will you? Kati gwe vaano buve mugende temuŋŋamba bingi kamale okuyiya enkola endala. We'll send you something if we make a score. I'll be all right. Nja kukwatagana nammwe ezo sente zaatulemye naye ate enkolagana ekyaliwo. Need somebody to polish them nice. Mbwa zirume tonyiiga tujja kuyiya sente endala tofaayo. Omunyago gwagaanye bakoze bulungi pulaani yaabwe sente ne bazijja mu banka okwetegereza sente ate bazitadde mu buutu ya manager ne zibalemera awo. Kati Eddie takyatereera olw'ensonga eri eyaguddewo eyasembyeyo so nga n'emyaka 5 emabegako era yafuna obuzibu bwe munaasubwa emyaka 5. Kati kagezi munnyo naakoze eki akoze atya.
mbeera yagenda maaso na kunoonya mbeera gy'abeera mu nsi. Kyesimanyi oba kiina we kinaamuyambira luutu eno kuba kyamusibya nako. Kutuuka olw'egguloggulo ebizinensi yaganye naye nekikugaana agenda kutambulatambulako. Obulamu bwe tulengera bwaba kagezi munnyo. Bano abagenda maaso n'ofumba obwongo nga baagala ate batwale ssente mu ngeri y'olujagujagu. Gavumenti ekikolwa ekyo tekikkiriza. Kyova olaba nti abakulira ye mu gye nvuddewe emyaka 5 egivuddeko emabega kaawo yaliko mu University of Understanding bakyaloovu kwerondalonda. Kyokka agezezaako omundi ogwokubiri. Oba oli awo ekifaananyi kye yafunye ogusembayo twaga tumanye embeera ng'eno omuntu alina kudda ku ki kuba ebintu biri byaganye. Kati omuntu ng'omuntu yakoze atya kubanga mission zaganye ziyabadde aliko. Yagendako wasobola okuwumuliza ku birowoozo. Agenze ku by'okunywa lwagguloggulo obudde kiro. N'anoonya buli mbeera yonna eyinza okuleka nti emumalako ebirowoozo biri. Essente zino ezaamusubye ennyingi ennyo kati anoonyeza pulaani ki. Kati ng'omuntu alina obulamu yasobola okunoonyako ate engeri ye ku lulwe gye yalaba nti yeyinza okukendeeza ku birowoozo by'alina. Kyesimanyi oba engeri eyo eyinza okukuggyako ebirowoozo by'obadde olina naddala ng'oli ku mbeera ey'okunoonya kamoome. Ngamba omwana w'omusiraamu ono Bumaali atera kutambula na Simooni naye bazibu baakukwasa era si balungi kupapira. Ekyo tekyamumalaako birowoozo biri era nalabika nti obwongo bwe tebunnaba kutereera. Buli waabeera abeera akubaganya birowoozo. Ate jjukira bw'olowooza ennyo ebiseera bisinga oyinza okutabuka omutwe. Tuwulengera ate nga tuwuliriza. Kwegamba omwami ono eri anoonyereza omuntu ayinza okukakanya ebirowoozo bye. Ke kayimba kali naye era nga kyalabika luvannyuma ennyo nga ebirowoozo bye tebyatereera. Yesigala ayina ekimusumbuwa. Tugenda maaso ne Doberman Gang nga ifirimu okuva mu KB Videos. Doberman Gang. Kali mu kiro waliwo lwaga agabbe agamenya nga galina we gaagala ogenda maaso n'okubba. Mutaka tambula ekiro Eddi ebyokubba yatunuulira ababbi abato kwe gamba tabafiireko ddala kubanga ye mubbi kondo kubwa. Agenda okolera yiba n'ababbi nga bato banankolera bano. Anoonya ababbi baakozesa abanaamukolera omulimu obulungi. Tugenda maaso mu kunoonya abanaamukolera omulimu obulungi. Agenda obalengera enkukuta gye bakukutamu waba waasikaali babanga baagala omuzuukusa. Era waliwo embwa ne zibawulira wewaava kanaaluzaala ziri enkambwe zihuyu. Kati kandabe muwono embwa zino babbimwe kuba abalabye babbi bato nnyo mubba mugomoka nga zibeetoloola zaali ziwerako. Ani asinga obukodyo wano okusobola okudduka ku munne oba okunyweza omukyamu? Embwa ze zaali zikuuma. Katunuulira embaga bakondo bagezaako kulwanalwanako embwa nga zitamye. Gy'otagambye nti sirika. Era oluvannyuma ennyo poliisi yasobola okujja n'enyweza abakyamu bano nga tewaliwo yekubidde ku nduulu kuba abakubi b'enduulu be baali bakuumawo. Eddi ndi ekirabika okuba nti kinemesa ssente kwe kkolagano n'ababbi abaggwayo amangu abatalina pulaani ndala yonna singa embwa zibanga ezize tunaakola tutya. Baabanyweza ne sekunyweza yenna. Mukaweefube bwe wogenda maaso n'okunoonyereza pulaani ye omulimu gwe gulina kutambula gutya. Kwegamba yalabanga bano tebayinza muyamba. Wabula agenda okulengera ekika ky'embwa kiri nga kibadde kikambwe nnyo ekikutta ababbi. I'm off at 12. You gonna pick me up? Bannaye wendi awo akogenda kunonako. You gonna go out?
Shouldn't just sit around this place all day. Ogenda kutambulako oba nze sijja kusobola kubeera waka lunaku lwonna. Omukyala nga yatandika okwekyanga. Nze sijja kusobola waka nga tetulina kye tuliko. Nze na pulaani saagala kunziza mu ebyo. Pulaani ki? What's the matter, Eddie? Mutana ki Eddie? Thinking. Kyalowooza. Animals. Oh, I like animals. Better than some people. N'amugamba ndowooza ku nsolo tye waliwo abantu munne abatayagala kubeera nga babeera n'ensolo naye olowooza ku kyensolo naye ensolo ziba nnungi nnyo. Twalirunze ku bumyu. I am flip for dogs. My uncle had a kennel, and every summer I... N'amugamba njagala kubyambwa. Tya embwa ninako janga ayina embwa tusobola okuleeta entulunda y'akabwa. Dogs. Embwa. Mean. Scary. Zitiisa zitegeza kye zibaako. Very, very smart. Zonna zirabye nga zaakabi nnyo ku kyenjagala. Oh. N'anoonya ekika ky'embwa ekyakuta ababbi. Kati mu kunoonyereza ekika ekyo agenda okizuula abakiyita Doberman gang. Doberman. Yeah, she's gonna have pups. Mbwa za Abagirimaani nkambwe nnyo zirumba n'okutta zitta. Watchdog, maybe, huh? Well, I want them trained. Naga embwa zino bazitendeka ziyinza okunkolera kyenjagala oba ogituma ku dduuka. If you've got something you want guarded or... Oh. Oba okuumibwa nga wenjiragirira nti lumwoyo terinda birala. Yeah, I guess so. Njagala onoonyeza embwa ki ennungi wano. Place for that. Well, where's the right place? Well, there's several, security out there. N'amugamba si kyekifo ekirungi wano kale tutunda ebikwatagana ku mbwa saako n'ensolo endala saako okuba n'eddagala mu ngeri ey'enjawulo naye nga ffe tetuzitendeka. Want to sell their special trained dogs. But, the Air Force might. Naga ne waliwo Air Force man. Oh, they train all your war dogs. Batendeka embwa z'entalo. Oh, don't thank me for the meeting. Kale ng'amaze okutegeera n'olwo Air Force man yali ategeera ekintu kino. Mwana mulenzi Edith yatuula ng'agenda alumba mutakono wa Air Force eyali kafulu mugenda maaso n'okutendeka embwa. Well, my magazine caters to young people. And I want to do a story on the returning serviceman. Kakati n'amutegeeza yenga wa Air Force nti nze ekintu kyendiko kyonsanzeeko onsanze ne mukaweefube wakwagala kuwummuza mulimu guno era njaga kutandika kuwandika katabo akakwatagana ku bulamu bw'embwa si kyagala zitraininga. Trainer before. Handler. Oh, come on. You look like you're a lot more than a handler out there. N'amugaleka naawe onsobedde ate oganda ogenda kuwummuza ebintu bino nze ndaba ate oba onkoze bubi walibadde onoonya ngeri gy'okikolako oluutu ekisembayo afazaali otraining ezenjagala. Through Air Police School, so I signed up for handler training. That's when I met Baran. An army buddy? In a way. Like see his picture? Sure. So trainer ye asembayo n'agenda maaso n'amubuulira amugamba obulamu bwange n'embwa kweggaazo zinyambidde ddala ebbanga ddene nnyo nviiridde ddala wala nnyo ng'embwa mbeera nazo olw'ensonga nti mbuto zaawonyako ku bulamu bwange. Yeah, sure. You keep that one. Good. Kasigaze nti ye amulaze ezimu ku mbwa ye zaasinga okubeera nazo era ng'obulamu bwe okumusanga n'akafaananyi ak'omwagalwa omusanga alina mbwa ze za training. No, I was out on patrol. Baran on leash. The area is heavily mined. All of a sudden, he yanked me so hard up. Well, he fell on the mine I was going to step on. Ku kino agenda maaso n'okukatiriza ye wa gy'akomye okubeera nga banentegeregana n'embwa nga trainer era bino byonna Eddie byali bimugwa mu kutu n'amanya nti kati buli ngeri ono omusajja siina muta njagala abeeko ne kyanyambako ku by'okutraininga embwa. Make up your mind now. There's only one thing. This isn't just a large line of bull you're handing me, is it? Ku magezi ga Eddie kye yasooka okukola kwe kutandika okukola omukwano gw'amaanyi ennyo ku trainer. Trainer jjukira mu serikale ate nga Eddie kagezi munnyu ayiya ssente mu luguju ng'azijja mu banka ng'abba mu banka kati alina omuserikale atendeka embwa ng'ate ye wa Air Force abamu ku balwanira ddala ebitukolwa eby'obutujju eby'ekibibbi ebyo. Tamukomya wala mu mboozi yamugamba tonnagenda maaso na kuwandika katabo njagala ontendekera embwa nze njagala za kunkuuma nga tanabambuula kye zigenda kukola. So nga kagezi munnyu ono yanoonya dda pulaani gy'ayinza okukolamu n'asooka alengera ku banka awo ez'amaanyi obulungi ennyo kubanga yakalimuke bizinensi weesala ate toddayo kati bizinensi esaze ayagala kuddayo ate nga sigose ng'asalwa n'anoonyereza mu banka ezeetoolodde mu kibuga awo banka kyeyinza okumukolera kyayagala ng'ali yekka
basajja be yabasuula eri alina owembwa gwapaala naye tannamugamba lwaki azigenda ku training embwa n'alengera ekifulukwawo ekiriraanye bank of revenue eyo n'alengera banka bulungi nnyo ebigikwatako saako n'ebifulukwa ebigiriraanye ng'atandika kunoonya pulani ndala. Bino byonna abikola ku lulwe Eddie talina gwabulidde n'omu. Kati Kagezi Munyoono teyakoma ku ekyo nga gy'asemberera banka wuuyo munda awasooka n'alaba nga ayise obulungi neeyongerayo waddako bamukolako amaaso gali eno geetegereza abo bumonde bonna bateeka eno nabano aba factory eriraanyewo bateeka muno weebali nnyo n'abaako ne byamaliriza ng'omuntu alina akawunti mu banka eyo neyeeyongerayo Kagezi Munyoono. Ekyali ntandikwa Dopamine Gang okuva mu KB Videos era ekutuusibwako KB Videos, Samona Products, Wolugema Science Computer Center ne Paro Africa Limited. Jingo nga bulijjo Dopamine Gang. On a book. The last fellow who rented this place started raising rabbits. N'anoonya ekifo eky'okupangisa mayiro ntonoko okuva wali ewuwe ne ku bank. Raised them right here in this barn. Kye kino Don't have much use for the barn, though. kifulukwa wekiri waliwo ekibira $750 a month. 750 mwezi I'll give you $400 a month. oba bina tokkiriza ngenze kale leeta ebina Talk me into it. era nange kibadde kinsala n'afuna ekifo ku nusu bina asaamu sente Kagezi Munyoono. Ekyo nga kiwedde kikyezaako tugenda maaso ne Dopamine Gang okuva mu KB Videos. Ngadde eno Eddie era y'omu. Eddie ng'atandika okwesaako ebisementi bino ebiraga nti omukono gwakyuse ebizza omukono mu position mu kifo ekituufu singa guba gwaseetuse nga yesaako ekisementi. Kagezi Munyoono teyakoma ku ekyo nga yesa kamera mu ngalo. Kati ajja akomawo mu banka teri teeka ligana muntu kujja mu banka nga omukono guliko ekisementi kumbe mulimu kamera. Kati Kagezi Munyoono okudda mu banka otunula musajja omulaba wa buvunaanyizibwa toyinza kukaayanya nti oba kiki agenda maaso nakubala wabula mu kuteekayo 3,000 ku akawunti okuteekayo 5 bwa withdrawinga 2,500 akawunti etambula wadde obusente bwa tiriiri bwafotola ebifaananyi n'afotola buli kashiya bayingira batya manager abeerawa n'avaayo. I gotta go back to the house. You guys want anything? Jojo? No thanks, Joe. Kaakati ekola nga leeta basajja be bakozesa mu kubba nga batandika kuweebwa mirimu egitaliko ndi gwekola kino abalinga bayiya lulindi gwojja okukwata wakadaala gwojja okukwata kiti kya mwogo oba lubanto kati abawajja akusiiga kifulukwa banne omanye okubeera ne banno naye nga babeera buli kiseera bakuwakanya bw'oba osazeewo ssebo ng'otandise kubeera na kampuni esiiga mayumba ngenda kwawukanako. Well, nothing for Jojo, a diet soda for Eddie, and wabula ebya Jojo ne Eddie buli kiseera muba mukyankala naye mukyala kambaviire mukyankala nebyammwe banne bamujerega nti roodi zino ddiru z'otulese mu butuufu tugambe lumu tudde mu kyalo ffe tuli mikwano gyo tetujja kayana. Well, now don't get mad, Eddie, but on the way in from the airport, we looked the town over. Are you sure there's any money in that bank? Well, on the way in from the airport, did you happen to notice a factory? Yeah, I saw it. Well, there are 3,000 people working in that factory, and on the second and last Friday of every month, their payroll is handled by our bank. Banne bamugamba nti naye otuleesi tugenda kubba banka eyo levi naye banka eyo okuva ku kisaawe sirabawo kiriwo kireeta ssente tuyinza ofunawo ssente kweri koye nti waliwo kampany factory erimu abakozi 3,000 baleeta ssente mande mpaka Lwakutaano nga batereka omwo kati gwolooza ssente bakaze tugenda okujja mu banka eyo ti alibaamu ssente eyo $8,000 in that bank. Retirement money. Bakagezi mu nnyumba ne bagenda maaso n'okubaako n'okuteesa kwe baleeta naye nga balimu okuwakana banne tunaasobola tutya ebbanka eyo yo be bagikumbira ddala nnyo ebbanga lyonna tetugiwuliranga mu buvuyo bwonna
ate nga wonnyonnyodde sente ddala zirabika gye ziri oluvannyuma ennyo tudda ku airport. Eriraanye enfuluku eri mwana mulenzi gye yakola ki gye yapangisa era gyalongoseza obulungi ennyo. Tulengera mu balayivoozi abakatuuka entambula nnatemmolerwako era buli lw'otuula mu bantu 1,000 obanga mulimu abagagga oba mulimu abatalina ogenda okulondobamu abagitambuzza nga n'olubatu teruwera. Nga baleeta mutaka gwe baleese yaani ye Air Force Eddie yateekamu ssente kati wa Air Force amuleese. Buli kimu kyakola kati pulaani abakozi be bonna balaba bulabi ng'ekintu kyedomodde kino kyekiriwo naye nga beeraliikirivu we bali kubanga balaba nti Eddie pulaani gy'aliko yalibanga ate yegenda okubaleetera emitawana bwe kyabapanga kubba. Tugenda maaso ne Doberman Gang nga ifirimu okuva mu KB Videos Doberman Gang era nga bulijjo gingonze nkuweereza Doberman Gang. Tugenda maaso baleese mutaka trainer wambwa za traininga. Tugenda maaso Nice place, huh? Alright for kyagadde kirungi. Lots of room for the training area. Nobody. Kifo kirungi nnyo ku muntu agenda okutraininga. Obstacle courses, high jumps, that sort of thing. Right. Embwa we mba nzitraininga mba njagala zibuke awantu awawanvu buli kimu ndaba bijja kukola n'okudduka zijja kudduka. In the barn for them. We may need to stick up some chain link around the place, fence off a training area. Fine. Sammy. Agenda maaso kati awa pulaani zonna jjukira alina okusasulwa okutraininga embwa nga naye baamugambye nti embwa zino zaakukuuma. Njagala otraininga embwa nga zimpulira kyenziragira kyezikola. Need some water buckets and dishes. I'll take care. Buli kyasaba kyonna Eddie bano bonna abafudde bakozi era kuvadde abakozi banne naye ng'ate bali baweyanyisiganya ebirowoozo mu ngeri ey'enjawulo. Kati Eddie yakulira okuwa ebiragiro mukazi we y'omu ku baamuddirira naye nga baafunye omukozi gwe baafunye wa Air Force mu serikale atendeka mbwa takimanyi nti baalimu ali mu babbi bakagezimu nnyo ababba bank. Someplace, can't you? Yeah, sure. Tugenda maaso omulimu gwo weeguli embwa ye zayeetaaga agenda okula abantu bano beyaza okukolagana nabo. Omanyi omuserikale aba muserikale biseera bisinga omuserikale yalina engeri gye yeetegereza ebintu bye. I thought we were putting the kennels in the barn. Omanyi okukeera buli kimu Eddie ataddemu sente embwa we zigenda okubeera. It's fine to start with. Sure it is. All you need is some stake up ye ng'okusinziira yali amanyire ebyokutraininga embwa. Omusajja ono yali amanyi nti abantu bano balina obuwanga busatu obwetaaga okutraininga basigazeeko kamu obulala buddizibweyo. Jangu eno bano basigala beegeya ba otagudde eddalu fe abaali babba banka kati atraininga mbwa ayagala kutandika kutunda mbwa. Shepherds. Let me ask you, trainer. Trainer amugamba lwaki tufunye German Shepherds. Doberman Pinschers. Kika kya mbwa ono nti kansabe trainer. Doberman zitya tezikole. Ziri zitya Doberman. I think the Shepherds. German Shepherds.
But you see, Dobermans naga ne Doberman nazo za Germany lwete tufunye German Shepherd size nungi maka were the real killers in Germany. Nagamba Doberman zayitaga nnyo kubaze zaali entemu obulungi mu Germany. Know where they're going. Kyekika ky'embwa ekimu ku byakozesebwanga abasirikale ba Adolf Hitler we baalinga bayina be baagala okusaanyaawo Doberman. Zaalagirwanga erumba ekwata emimiro ekwata ebifo ekwata n'obulo nga tolina wewogganira naye ng'obulumi bw'olina bwe businga ku nsi. The dogs bite you? Shall I find out? Yasaba yagala Doberman ziba zigenda mu maaso ye nga trainer abadde alemedde ku kyaki ku kya German Shepherd. Esente yateeramu ddala nnyo era oluvannyuma ennyo tulengera waliwo Volkswagen etuuse. Nga balabika baleese enkulu baziguze era bazireese. Kika ki ekisembyeyo okuleetebwa? There's your dogs. You want them? I told you I never worked Dobermans. I don't know what to do with them. Ozaagale zino zo simanyi kyazikozesa namanyira German Shepherd ate ogenze kuleeta. Watch the others. Mulimu akabwa akafirimbi nako bakaleesi. Oh, it was a house policy. You buy so many dogs. Ain't that right, Barney? You buy enough. Mwana oba otandise byakuleeta mbwa fe tugenda kukola mirimu mirala gyonna. Olabika ndi pulaani yo yakwagala tutendesa mbwa tutunde embwa naawe. Kakati trainer ye talina kyamanyi so nga bano bayina pulaani ezaabwe ze bakayanira. Era olwajja akabwa akafirimbi omukyalanize mukanneewere bannange muli mukaya nabo kayanye. Stay. Azitegera n'azigwamu nkulu bava zigula alinga akuze nazo amanyi okwogera olulimi olubwa n'atandika okwogera oluwa nazo. We'll give it a try. Tujja gezaako tulabe tuzigezeeko tulabe oyo yamanyi okwogera olubwa naye nga baziwa amannya bulungi okusinziira ku mitendera nga wezavudde eriddiringa kuliko Bonnie kuliko Clyde. Sorry, trainer. I can't tell them apart. Wabula trainer embwa zino simanyi kyogenda zikolera Babyface Nelson kati okulaba Babyface mu mbwa nga yeeyo I guess we'll have. ne Pretty Boy Floyd naye ali awo. What do you mean? What they do at the track? Mabeka mu byafaayo yali mukyala yali ayina abaana be nga bawa amaze omufaako n'abatendeka okubba bank. Kakati omukyala yo Mabeka mu byafaayo bya America omubbi omu ku babbi abaali boogeddwako mu byafaayo kati embwa eno enkyala bagituumye Mabeka. Kati ye trainer tiyamanya lwaki ng'agenda maaso nakukola ki nakutraininga mbwa tuula wano. So nga bali abagenda maaso n'okutuuma amannya ago bo baali balina enkola yaabwe. Baanoonya amannya ag'ababbi abaali babaddeko ab'olulango kaakati nga bagenda maaso n'okutuuma embwa ye trainer teyakifaako ekyo kuba talina kyamanyi ng'atandika zitraininga obukira bwazo bulinga bwa mbuzi. Doberman gwe tuula awo n'omukyala naye ng'ayigiriza akabwa akafirimbi tuula wano tuula bagambye kutuula ate ani atuula naawe. Kaakati tetukyayagala bya miguwa bano ndi bali balenga trainer ali ku mulimu gwe yamanyi okwogera olubwa n'agiyita tuula awo laaliza awo. Trainer agenda maaso nozitraininga embwa zino nga zitandika okukola ebintu ebyenjawulo eyo na training eyo na training gye bagenda maaso n'okuwa embwa zino nzirusi ziduka. Tugenda maaso bw'agiragira nti wano esibira awo tekola nsobi yonna. Their bark was much bigger than omukyala naye agenda maaso n'okwetegereza embwa zino muka Eddie naye nga zimumanyi
ategera bulungi nnyo embwa okusinziira ku trainer kikyakopa ku trainer baziyigiriza okubuuka nakano akafirimbi ne birema omukyala ayigiriza akafirimbi nabali bagenda maaso trainer ayigiriza zi Doberman kubuuka kola ki akafirimbi omukyala naye waakayigiriza nako ne kayiga okubuuka eno trainer Public enemy number 1. ng'azitendeka buli ekyetaagisa okubuuka obubuusi high jump nga zibuuka tugenda maaso ne Doberman gang high jump eyatandika ng'ebuusa muguwa yatandika okubuuka nga ndagire training tukooye tetujja kubuuka akafirimbi ganaigana akabwate oba mwaleeta ki wamma ojja kuyiga okubuuka omukyala naye agenda maaso n'okutendeka kano akalala okuyita mu kavaali zonna bayizigiza okuyita mu kavaali nze siyita mu kavaali ojja kuyita siyita mu kavaali ebyo bebyo siyita mu kavaali ojja kuyita mu kale tetukayana n'akafirimbi nako bagenda maaso n'okukayigiriza mbwankambwe nnyo ogajambula bwegajambuzi kyo togigituma wetuuka ogajambula bagiraga ogajambula erina ogajambula n'omutima gumu kana bano batandise okujja bazemanyize batandise ozemanyiza naye nga nkambwe nnyo teziri friendly katiraba mbwazirume agenda maaso nozizanyirako ye Jojo agenda maaso nozizanyirako naye nga si nyangu olabye nkambwe enzibu mbwankambwe enzibu ng'agenda maaso nozizanyisa buno singa nga ataddeyo ekiwero nga bomanyi mbwembwa bwoteekayo ekiwero kyekwata ne bateesooka laba olutalo mbwazirume na mupiira mbwazirume omusajja n'atendala wano ewali firimu ogenda okwetegereza ntemu zinoonya mimiro zaagala mimiro amanyi olubwa najja amanyi olubwa yekka yazikyusisa mbwazirume ntemuddamu okumpitira embwa ezo genda okwetegereza baleeta omusawo oli bulungi zigenze ndi bulungi temunziza nze nfudde nowano temunziza mu byembwa zammwe trainer awo kirungiko n'agaana naye Jojo kansubi ne tezina kyezimutuusizaako nti awo yo waakabi enkya wetandikira awo n'agaana naye muno esimanyi lwaki Doberman zino wazireese embwa zino nkambwe nnyo n'aga sigenda zongera zikolako Eddie ezo embwa ze nga bwe nzimanyi kazitandise okukambuwala njagala ozikambuwaze emuloto endala nga 3 essente weeri bannange bino byagala okundeetera sibitegeera kumbe Eddie kati alaba ali mu ssente mwana ezembwa simanyi waba omusajja zayagala okozesa mu butuufu embwa zo twalizirese tubenga abantu abakulu gwe walabye engeri gye zantaamidde katunaaba tutya bakama baazo ku ddiiru Don't mind me. Well, look at him out there. That's a clean-cut all-American boy. The day you tell him what he's here mwe mutya buti eyo eddiiru eri clean etaliiko n'agamba omusajja muleka atendeka embwa bali batiddemu nti embwa eyo ng'ekutta akeetaano kyaliba ekizibu egijjako wadde kyenji nze nkubuulira I even talked to a clean-cut judge once. ye Eddie alaba kiteredde agamba ndi buli ngeri balina okwongera maaso n'okuzikambuwaza naye nga sipiidi gye zikambuwalirako bo banne batidde bagandi waayo embwa kibi nnyo okuba nti embwa zaffe tuzigenda zikozesa naye nga zitandise tuboola zityo tugenda maaso ne Doberman gang nga ifirimu okuva mu Kebbi videos ng'ate oyo abakagezi munnyo ekutuusibwako Samona Products Walugema Nsanzi Computer Center ne Paro Africa Limited nga bulijjo jingo nze nkuweereza Doberman gang. Here, take this, June. I have to go to the bank for a minute.
Kati okusinziira ku pulaani egenda mu maaso, omukyala nga bamuleka ano kanzije twala bino nzija banne oba ali ku ki. Kumba omukyala abanina byadde agala okugenda maaso n'okwogeramuuko. Abadde agala okwogeramuuko ne trainer, naye ng'ate trainer ate alina pulaani ezize endala nnyo. I'd like a $10 money order. Okay. Yajja mu banka ate ng'okusinziira ku pulaani gye baliko tebaagala muntu ono kubanga agendagenda mu banka zaawo. Agendako mu banka, bw'ava mu banka ng'agendako obwoleza engoye. Sure. Finish at the bank? Yeah. Take a good look at this place. Banka ogirabye nti ye. What's to see? Say that again. Never. Owaayo obeereyo ne Eddie etoddamu nakyogera. Omukyalo ono aludde nga muka Eddie naye kati laba ate bw'atandise okwepena Eddie olw'okuba ali ne trainer. There's nothing to guard. Maybe he's got bigger plans. Well, they better not include me. Ng'agenda maaso n'okubuuza omukyala te naye ddala ddala embwa kiki kyazaagaza Eddie naye aba oli alina pulaani esingako tembinyingizaamu. Saagala mbwa zirume bantu ate mugaye gundi yazitraining shia ng'ani akwogerera bw'atyo. Nice guy. Kati Eddie oyo ddala oba omunyonyola mu bantu omunyonyola oti ate amunyonyola nti musajja mulungi. What is he? Kiki naye ddala ne Eddie nyinyonyola. He's a guy, just a guy. Bulungi nga Guy. Omuyito tyanze muyita Guy. Oba olimalayo n'omuyita Gayindo gw'omanyi nenze muyita Guy. Ye banne nga nkemereza ebya Eddie. Kati era muŋŋambe mu bba wange bitali byampeta. Munnange mutakolwe eggulo budde bukute ku ttaawo. Embwa atanso zitraining nga zituuseeko ezituuka mu bukambwe. Naye era nga ayagala ennyo okubeera nga training embwa. Ebiseera eby'eddembe ku mbwa gy'asibira aziyitaayitamu okaawo zimutegeere. Nga y'amanyi olubwa amanyi alina okuba n'embwa ezo buli kiseera zisobole okumutegeera. Amanyi olubwa yeka y'amanyi okwogera olubwa. Ebiseera bye bisinga abimaliriza alina mbwa ezo era gwe zisinga okutegerera ddala. Tugenda maaso ne Doberman Gang nga ifirimu okuva mu KB Videos. Doberman Gang jingo nga bulijjo Doberman Gang. So munange oluvannyuma ennyo yagenda maaso n'okwetegereza buli kimu ku mbwazi n'alaba nga tewali mutawaana nga kyalina okuzzaako kwe kubanga ate tugenda maaso ne Doberman Gang nga yeetegereza ebifoofofu ebiralala ebyetoolodde awo era nga omanyi omuntu omukulu ng'abadde mu kuwubaala anoonya ki kyaba abeerabeerako awo kubanga otwo twambuze dda. Agenda tuuka eno ng'ebifaananyi ebya banka mutaka bye yakubanga ng'ategeka okugenda okubba banka ate nga banka yagibaddemuuko n'alaba banka bwefaanana eriraanyeewo awo. N'omukyala ennyini akola mu banka ebifaananyi baakabikuba. I know your whole scam. Manyi otidde nnyo. Robbed the Pine Grove Bank with those Dobermans. Kati oluvannyuma nnyo atandikira nakubakayanya bannaye mupulaninga kubbisa mbwa ezo banka. That's why you never talk to me about getting them. Lwaki wabimbuulirako? You see, Sammy, you keep telling me the trainer don't know nothing. Olaba Sammy musibamu nga trainer talina kyamanyi byonna wuuyo abyasizza. Kati ategedde muserikale jjukira wa Air Force bano bakagezi munyu bakondo. But what you don't know. Kaki kyotomanyi? Kyotomanyi oba tokimanyi? Dogs? Well, I'm an expert with the banks. How to get in? Embwa otegedde zigenda kubba bank. Kati yongeramu ziyingira zitya zifuluma zitya zireeta zitya ssente. Nobody goes to jail. Nobody gets hurt. Twayize enzibe empya. Teri agenda kufuna kisago ku bannyini ssente ate teri agenda mukomera kufa abazibbye. Sibikola. Oganye ssebo.
ya traininga bano ye bakondo Eddie ye kondogolo yabakulira. Okay, Barney. Go. Kale genda. Care of the dogs. Genda nze ngenda zitta. Ogenda zikola I said we'll take care of the dogs. Tujja zikolako. Kugambye. Ogenda zisumulula zita. What are you going to do with them? Ogenda zikola ki? Kill them. Ngenda zisaanyaawo. Bannaye. Omusajja ono yali agala nnyo embwa. Jeez, Eddie. Yes, Eddie. I just gave him something to think about. Muwadde kyakulowoozaako. Musajja ayitirawo baserikale banne nze saagala ebyo. Eddie ye kondo kubwa. Mutaka bwe yamala okukitegeera nti embwa zino bagenda zibbisa. Ate n'asalawo agende nti ngenda. Ekyaddako ne bamuleka nigenda weerowooze. Kuba ffe tugenda zitta. Eddie teyakoma ku ekyo n'amusindikira mukazi we. You've made them into something special, Barney, but there's a lot of money in what Eddie's got planned. Bannange, mu butuufu ky'okoze kale ozitendese nnyo embwa zino. Naye manya ssente nnyingi nnyo ku pulaani ya Eddie. Ate nga bugambo gena nze bantu abo mbatya. Oyinza obutatuuka gy'olaga. Ye mukyala. Well, we're all counting on you. I'll say I'm in on it. I still don't know if I could do it. But you don't even know what Eddie's got planned yet. Going on the premises. Naaga osazeewo oyagala okgenda. Naye tetunnamanya Eddie kikyayiya. Oluvannyuma ennyo tulengera banka pulaani yaayo. Before closing time, Ma Barker enters the bank, crosses to the security guard. Kanjagala Mabeka yeyina okusemberera omusirikale ono kubanga yekulira enzibi zonna. Omusirikale talina kujjayo pisto. She won't kill him. Tejja mutta. Naye yina okulaga abali mu banka nti ejja kukola ekisingawo okusinziira ku muserikale ono kyegenda omulaga singa aba tebakoze kye baagala. In or out without dealing with Clyde. Waliwo ezirina okubeera wano nga kasitoma abadde wano taddamu kwekyanga wadde okufuluma adde okuba enduulu. Njagala ejja ku mmeeza wano ng'erinda ssente. On the counter and deals with everybody at that end of the room. Waliwo n'endala era erina okukola omulimu gwe gumu ogw'okugoba abantu. And does the same thing with everybody at that end. N'abali eno engeri banka gyerimu abantu abangi waliwo erina okubeera ng'ebagobaganya. Baleme kuba nduulu ate baleme kuba ababaako ne kye bakola kyonna ekirabula poliisi. This girl takes the note and reads it. Ono omuwala yalina okusoma ebbaluwa erina okuleetebwa embwa nga zizze okubba. Nobody will be hurt if you follow the instructions of this note. Ebbaluwa ng'erimu bino wammanga terajja kutuukako kiisago singa munaagobera ebiragiro ebiri mu kawandiiko kano. Provocation, they will attack and kill. Singa muba mugaanye okukola kye twagala, embwa zino zirina okulabika kandi zirumba era zitte mu ddakiika 5 singa muba temukoze kiddako. Ebiwandiiko birina kubeera ku bbaluwa ebiddako. The officers of the bank will gather and insert that sum in each bag with ebisigadde wansi ebiwandiiko biba biragira abaofiisa bakola mu banka bajjuze buli nsawo nga bajjuzaamu ssente. You mean they can't do it? No way. Kyogaa tezisobola tezisobola. It's just a threat. Oba otiisa. With these people staring down those Dobermans, they'll believe every word of it. Bano abantu nga balabye ku mbwa zino bajja kukkiriza buli kigambo ekiva mu bbaluwa. Not me, not one of us is in that bank during the robbery. Wabaliwo okubba teri nze oba ffe omu ku ffe kubeera mu banka eyo embwa ze zigendayo. $1,000. If only 4 dogs get home, that's 400,000. 2 dogs, 200,000. N'agenda maaso agamba buli mbwa erina okubaako n'omugatte gwetaddemu era nga guteekwa okuwera. Singa guba teguweze buli mbwa weddemu tumanya nti omugatte gwegwo, wezidde nnya tumanya nti kyekyo, wezidde ebbiri era tumanye ntufunye ekintu kyekimu. Kwega buli mbwa erina okuba nga ssente zeetaddemu omuwendo gwe gumu. Kati n'ekyo zitendeke ateekamu ezitaweze alumwe. You teach them. Remember. Doesn't work like that. Naga tekikola nga mwagala. A lot of things could happen. Bingi nnyo ebigenda okubaawo. I gotta think about it before I can decide. Nina kirowoozaako nga sina salawo bannaazi train ekyo. Kati kikyagenda okulowoozaako trainer
kuba abagaye bannaye nzikiriza tujja kukolagana naye mala kulowooza nga sinasalawo ntendeka yaazo akkiriza okuyingira ddiiru naye I made up my mind. nkyusiza ebirowoozo byange Go. How much is it worth to you? naye nfuna mmeka Equal. We share like always. tugabana nga bulijjo Right, Eddie? si kyekyo Edi Let me understand you correctly. nyinza okuba mbategedde bulungi ku saidi yammwe naye nze omupya And not to be stuck with any phony paper or anything but the real McCoy. saagala kutuuka tugabane ng'ate waliwo okwenyoolanyola Do you want me to train the dogs to leave the mwagala bank? zitendeke zirye zikole ki bulungi n'okubba Uh-huh. And what are you going to do? mugenda kukola kimmwe Whatever you tell us. kyotugamba kyonna You say. kakube kwera kakibe ki I want half. njagala kitundu wakakigamba wakabivaamu obutwala kitundu kyani jojo neyeekyange kitundu Up to now, we've been like a family. tubadde nga famire okutuuka kati With the dogs, we help you. The dog. oleeta embwa n'ozitrayininga ffe tukuyamba ne tuzigula tugula emmere gye zirya ne we zisula For you, the three of us, we're a team. ffe abasatu naawe ekitegeeza tuli ttiimu Now you're a part of a team. kati naawe oli ku ttiimu Where you get half, kati ate otufuna otya ekitundu that we do our specialty on you. kola egijjo tukole ejjaffe tugule we tupangise we tukolera tugule embwa nga etwaziguze tugule emmere You in or out? obirimu oba bivuddemu ekyo kikussa I'm in. mwendi owonye All right. kale wemubakkiriza kugabana kyenkanyi buli omu ng'afuna kyenkanyi ye abadde ayagala atwale 5 bo batwala 5 ekyo tekiba kyenkanyi naye baabasazeewo banna buli omu atwala 25 ku 100 kyesitegedde nti omukyala pasentegi ye eri etya era ani amuwa tugenda maaso ne Doberman Gang nga ifirimu okuva mu Kebe Videos jingo nga bulijjo saagalo gisubwe yo yaba kagezi munnyo kati kagezi munnyo n'ategeera olubwa ng'ayongera obukodyo ebisoko mu bizinensi eno More complicated than you think. To work out right, each dog has to have his own code sound. I don't follow you, trainer. Simple to talk about. buli kimu trainer kyalagira ayina okuba nga bamuwulira kubanga oli yaba akulembedde ku kyogenda maaso n'okunyonyola ki ekiddako era Eddie ku ekyo tamukayanya Man to respond to. atanze ofuna ebintu ebyenjawulo ebigenda okukozesebwa embwa zino zisobole okuba nga ziwulira kye baziragira ne oba toziriraanye jojo kaki kano ke bayeeyeza yembwa zirume bagenda maaso n'okuyiiya ekisingawo ng'ayiiya obuntuntu bamutunuulira buli ekiragiro okakananga firimbi sama agenda ogifuwa nga terina ddoboozi terina ddoboozi oluvannyuma nnyo kafulu ng'azikwatako kafulu firimbi amanyi kati baziyisa firimbi buli emu agiyita buyisi firimbi teri mu ddoboozi naye ye yamanyi bwazifuuwa yamanyi olubwa yeka yamanyi oziyita nze gwe batayita nze nakoze eki naza gwaki nze gwe batayita yamanyi olubwa buli firimbi eyita embwa yanjawulo era buli mbwa ejja nemanya firimbi yaayo banene ka firimbi naye ayina firimbi nti ye yeka yamanyi ozitendeka yamanyi okuziyita kati buli firimbi n'embwa buli firimbi n'embwa yaayo aziragira mu firimbi wali wagiduumirira kyayagala tewula ddoboozi ligivaamu naye zo zimanya
yo ogiraba okutukuba ebesensinga kati training egenda maaso bagenda baleeta kanyama balabe embwa zino nkambwe embwa 6 nkambwe bulungi nnyo pass kugezesa kunyweza z'amaanyi zirina amaanyi muyambe azidumizisa firimbi kati gwe embwa egenda n'agiyitayo Attaboy. Huh. Ah, good fella. Good boy. Good boy. Omusajja ono kwegane Kagezi Munyu yeewunya nnyo trainer obukodyo bw'akozesa ne baduumira endala ne baduumira n'endala z'amaanyi ne zimukuba ekigo n'endala nejjemuva wano balengerera wala balaba bakyasobola oziduumira kitiisa. Not when trainer blows those whistles, they don't. Waba tafuye firimbi tezivaayo ne wawogana otya. We can't hear nothing. Naye bali wala firimbi yaligano tuukayo ssebo nezimugoyagoya era ogenda okwetegereza naafuwa firimbi esookeyo nevaayo naafuwa eyokubiri mu bwangu endala nevaayo okufuuwa eyokusatu n'endala nevaawo naye nga gwe bakunyiza atukudde nga gwe bakunyiza atukudde. Tugenda maaso kaakati waliwo ekifulukwa ekiri awo kye bapangisa nga kiriraanye banka okipangisa oba okigula. Edi nga asemberera kifulukwa ekyo kiriraanire ddala banka eri bamutaka baba trainingiza bulungi nnyo era bayongedde ogenda maaso n'okukakasa ki kye baba traininze. Kati yasembedde talina kirala kyonna kyayagala okujjako ye nga Kagezi Munyu ensawo enafuyeemu yali alina okubaako n'engeri gy'ayiye ebiddirira oluvannyuma ennyo ku Kagezi Munyu si buli kimu kyakusaamu ssente ebirala magezi. Kati ekifo kino kyategerekese bulungi nnyo nti nno osobola okipangisa oba okigula naye nga kiriraanye banka eri assaamu obusente obutonotono. Kati busente kibwateekamu ng'amenye bumenye awo alina zi master key Kagezi Munyu ono Eddie nga yaguze ekitangaazo binoculars asobola okuba nga alengera bulungi nnyo mu banka wali si kulwa nga bamukyankalanya. Ekyo nga kimaze okuggwa tuddeyo ku training ground. Quiet, June. Quiet. All right, Jojo. Blow recall for Clyde. Jojo kati fuwa ku firimbi tulabe. June. Go ahead, Jojo. Ye trainer. J. Edgar. Kati firimbi Jojo gyafuye. Ogenda okulaba ate bagwiridde ntwa. Blow white retreat. Enjeru zikomewo fuwa enjeru ziveeyo retreat white ye retreat ogenda okulaya retreat bayenza gifuwa ng'akabwa akafirimbi kaluguddemu. Joe blew a tack. He tore into the nearest moving thing. I'm sorry, June. Honest. I think you'll be all right. Nabagambye oba ofuwa efirimbi eyo ng'ekintu kiri kumpi tolina kozesa mukka mungi gw'oleesa obuzibu. Yagenda okwetonda nga embwa eri eyisiddwa bubi naye nga bagajja kuba bulungi. Kati bagenda maaso Eddie omukyala amugamba mu biseera by'emirembe ndi waayi nze omulimu gwe nkoze mukwano n'asasulwa ntya nga temunnanteesaako. If I can keep him in his cage. Why shouldn't you?
His cut's as big as anybody else's. Lwaki gwe tosalawo? Oli gwe gwolaba trainings yalibadde yafuna n'ekirene okusinga kyokka ye mwamugasazo ne mugabanya ekyenkanye nammwe ninze sinnafuna. Is anybody else? Nange n'alifunye ng'omulala yenna. That's not the way this thing started out. Naye mukwano buli kimu tekigenda nga bw'okiraba. Guys. Don't you worry, sweetheart. Mukwano teweeraliikirira. Take care of you. Nja kukulabirira ebibyo. I just don't want to be wasting my time. Munne ndaba nga yono n'ebiseera byange kubanga wonna agatta omukwano ne business awo boogasa emmandwa n'omugugu. Between the trainer, Sammy, Jojo, and me. Olaba trainer Sande, Jojo nange. They ain't gonna give you anything. Tetulina kye tuyinza kuwaawo okuggyako nze. Don't worry. Teweeraliikirira. Take good care of you. Nja kulabirira bulungi. Otya? Maybe $10,000. Omutwalo gwa $1,000. $1,000 robbery and I'm not. Omutwalo nga mugenzi okubba mupeeko omutwalo gwa $1. Siri mwana muto nawereka. Little enough, 10%. 15 G's, baby. Now that's it, okay? Namuga sigenda twala 10 ku buli 100 nti kale ojja kutwala 15 ku buli 100. Okay. Kale. You're really a great guy, Eddie. Banne Eddie mbutuufu nze sikutegeera. Mbutuufu musajja gwenzi sibitegedde. Oli wakabi mu mbeera endala n'ebya ssente toli mugabanye mutuufu. Kale omukyala ye n'asigala ng'akukulumira bba. Lwaki nze temwataddeko ku bagenda okugabana ate nga nange ndi ku kikoosi. Kati omukyala ekintu kino kyamuyisa bubi wabula enkeera yabukereza nkokola nga tujja ewa trainer. What's otya? Pretty boy. Oli wano banne enene embwa ennungi. Pretty boy Freud. Thanks. Dobies are easier to train than I thought they'd be. Omanyi nagitrainings ebintu bingi. Njukira omukyala naye abadde ebintu ebisinga gy'abiyiga. Naye ate ng'abiyize tetuganye alina kiyeebuuza ku trainer. That's security business going. Olina omukyala ebyo tebikwatako naawe. Eddie? Eddie tomuyina gwe. We're going no place. Ffe tulina gye tugenda na Eddie. Olowooza Eddie alina olugendo. People too. I never had enough to throw anything away. Nga batambulamuuko. Tebaagenda wala baawetera wano. Nga boolekera sayidi eri eriko ekibira. Abasajja bano gye bataasasula era tibatuukayo. I'll bet you do too, remember. Yeah. We ojjukira bulungi omulundi gwasinkana Eddie. Tya gw'ojjukira bulungi naye nsibawo naye tojjukira wasinkana muno gwali naye okusooka. But in the spring he asked some other girl to go with him. Nga bagenda mu maaso emboozi ng'eyongera okugondera ddala. Eyabadde nga mumonde emboozi ng'etandika okugonda ng'eryenvu. Ferris wheel, she was crying. I pick up where other people leave off, I guess. Kale ne trainer naye ng'atandika okunnyonnyola. Mu kunnyonnyola kwagamba ali bw'omu nga bw'omulengera era talina kimusumbuwa kyonna. So nga n'omuwala ganayi lwakuba na Eddie. Eddie mba naye nga nefubeera naye bubeezaawo. Naye ebirowoozo bulijjo birina we binoonya byalibanga bifunyeewo. Omukyala ng'agenda agatta enkolagana n'omwami ya training embwa. Oluvannyuma lw'okuba nti yafunye kukaanya ne bbaawe ku bintu by'engabana. Right here. That's 3 miles, baby. The route I've laid out. Kale bagenda maaso ne training buli okimwannyonnyola trainer so nga aliwo obuvuyovuyo bwabaddewo awo mu kaseera akataategerekese. Bazze mu mbeera zaabwe eza bulijjo. Smell it. Smells like dirt. Smells like home. Alina obupawuda bw'aleese. To this place. Spread some of this dirt all the way from the bank. Yabuguze agamba bugenda tuyamba embwa zino zibwagala nnyo era we ziba zivudde mu banka zijja kumanya sawa ya kulya. Tulina okubuyiwa okuva ku banka mpaka we zirina okuleeta ssente. Ze nseko ezo. Kati mulimu gwa Eddie ne banne okuleeta obuwerako. Omukyala aweereza songa yakyuse ddala omubuulizawo nti oli mukyalaani taddamu kubanga bonna yatandise dde okubayitaayitamu. Bannaye mukyala Eddie sikyali mukyala Eddie kyekyo wafunye omulala obadde ki ye nze toyogera nnyo naawe olya nnyo ye omukazi obadde ki okumanyira mu bantu otyo tamuyiridde enva kumba akakasa trainer ne Eddie yamukubirawo oluyi akakasa trainer nti nze oyo Eddie yamanyi. Ebiseera bisinga omuntu nga tandise ebikolobero abaako n'akantu kakulu kakasa nti ddala ddala nze kye nagambye kituufu. Kati omukyalo ono mu kikolwa eky'okwendeguza kino
yasalawo alagira dda trainer nti trainer abe mugumu tebalina nkolagana na Eddie ye gwalabawo Eddie tebakyamulaba mu bintu by'omukwano naye nga Eddie mukozi wa ssente ayiteemu pulani ya banka yeeyo eziwambye zizze ereese ebbaluwa etuuse. Oh, no, hold it. Nedda kwatirirako naawe. The way I want him to do it. Embaka nkulage bwe njagala ekikole. With his paws up on the counter like this. Erina okusitula amagulu ereete ebbaluwa wano ono ne waba ali wansi abenga amanyi bulungi nnyo nti no waliwo embwa wano naye kati waba eri wansi wa kawunta abaana amanya nti waliwo embwa. Specifications as he could. That's fine. Everything's fine. Baleese ensawo ezigenda okugendamu ssente. Or is it? Every time I look at these mutts, I keep wondering if I've missed something. I'll try and get the paws up on. Lwentunula ebintu bino mba nnakyenda bakyesituukiriza. I gotta know, trainer. Is there any way these dogs can be stopped? I mean, waliwo engeri yonna gye biyinza okuyimirizibwa embwa zino ng'aliwo komando manda ze. Some hero come along. Omuzira nga ze mando wa gavumenti. Only one way I know to stop it. Embwa manye engeri emu bw'ogikwata mu mirono gituga bw'oti ne weba embwa ya district efiirawo. All right, Jojo, back to town. Jojo dda mu town. Roofing nails, 2 or 3. Leeta yinchi mukaaga kilo 2 oba 3 saagala zanyira mu bizinensi yange. Anti ogambye mbulago. Eddie nga yongera ssente mu bizinensi ng'embwa azambaza mu bulago wano we batuga nga sawe misumaali. Teri kuzanyira ku ssente. Era nga ziyingira vaani yazo egenda okukola ssente. Tulengera oluvannyuma ennyo ekyengedde kyekiseera ye kaweefuba obwedda mulindwa bwe tulinda tulabe. Egamba n'oba olina katabo muwandiika eka woonawandiika mbu embwa ze baakuba kiboko nga zizanyira ku banka oba effirimu egenda mu maaso. We're ready. Okay, open the door. We're on schedule. Oluvannyuma ennyo baagenda mu kifulukwa kiri ekiriraanye banka zirina inchi mukaaga kuliko n'obusagwa wootugira gwo gweri balindidde eno era nga Jojo yakwatidde ddala wali yaggulira embwa zino nga zigenda okukola. Maybe that's what you're doing here. Ku pulaani tezirina komawo wano zirina kutema nga zigendaka bwe bungu obwaguliddwa ate emwemu okusinziira ku firimbi eri. Owa firimbi ali mu kifulukwa eri yaduumira. Trainer. There she is. Waliwo Eddie omukyala ne trainer. Negenda ku banka emu. Okutuuka ku mulyango gwa banka. What's wrong? Get her away from there, Barney. Ki ante wali waggulawo. When there she'll get stuck. Jigambe komewo temutwetire mitawaana. Sente nyingi zentadde mu mpwezo. Sammy, Ma Barker's on her way back. Sani mabaka ekomawo. Happen. Over. Some joker pulled the drapes in the bank. Mujigulire waliwo obuzibu ku banka wali mbadde ngamba ntino tesobodde kubomanya ekirwadde kyange kittuka buli ngamba ziremereddwa. What do we do now? We go again in a couple of days. What about the drink? Katukole tutya? Tudde ennaku endala liziddako. Olabye otya? I'll take care of everything else. Nga basalo bagende bayiye olulumba olulala. Barney? Linda. Oyo atidde butisokolengera. Bagenda maaso n'okukola pulaani endala eziyinza obayamba. Omukyala enkolagana gy'alina y'amaanyi nnyo ne trainer. Takyafako Eddie. Trainer yennyini pulaani. Ye mukulaba kwe. The bank ought to thank us. Waliwo ekirala kyonna ky'olabye? Kuba nze mbadde nga ntunadda nnaku ndala ndirindako. Linda tulabe. Pulaani gye bazzaako. Twaga tugirabe yatambula etya. Go. Now. Aya.
nga batumira buto. Clyde. Kikere yabwe eraga emmoloka gye balina eraga ndi bo basizi ba langi toyinza bagana kubeera we babeera. Ng'erumba nga n'endala erumba n'ensawo zizirina enkalu nga basindika endala embwa mukaaga nga zikola olulumba. Ebbaluwa togireka ebbaluwa munnange kintu kikulu. Okay, Eddie, they're all on their way. Eddie zonna zijja. Embwa mukaaga. Zonna. You guys hit the ranch. Take it easy. No sweat. Plenty of time. Banne mutitwale bulungi tugire ekiseera kyokka. Come on, Jojo, let's... Master Planner Eddie Kondogolo ne bakondo banne. Tewerabira ne trainer mulimu gw'amaanyi nnyo gwakola awo. Tugenda maaso ne Doberman Gang okuva mu KB Videos tusubako Samana Products Organic Sense Computer Center ne Paro Africa Limited. Zizino eri sente zibalwa bulungi nnyo. Kati omukyala ng'asooka ajja ku banka abaako n'obusente bwa withdrawing ng'eyo bagyegulira ng'eyingira kusinzira ku pulaani n'endala ng'erinda. Banka webeerera busy, omulala ng'ayingira nga naye eyingira. Okuyingira kwabadde kuleese emitawaana neno ng'epaakinga wano. Mu neeyisa y'abazungu embwa eyingira wonna baba bagirese omuntu ayingira nayo mu banka akola ki? Banne abantu abamu beeteeka ku bintu. Omukazi atandise kaweefube gwaliko wakutabula Eddie na trainer obadde kyanankubye. Emmoloka egenda maaso n'okukola buli kimu. Egenda maaso n'okuyiwa ng'okuva ku banka eragaka gye basinziira. Neno ne parkinga wano. Kumba alina akabwa akasirisimbi ali wano. Zirizi Doberman kasirisimbi owaayo badde kikabwa gwe. Tolaba mbwa. Simanyi nayo magujja baamu ku magezi nze tonnumisa mbwa. You know, Eddie? Omanyi Eddie? I bet you'd like to get rid of all of us. Era mutuufu tandika okumanya ntojja kusobola bintu byansi. Buli kimu bakusinga gwe Eddie atalisingako. Naye gwe kakazi gwe. Nja kwongera. Kumbe eri omukyala bayongera kwesibirira ntanda. Oli amanye nti Eddie yamuvaako. Egenda maaso. Alongoosa wano. Kamigani. Agenda okulaba embwa. Omanyi waliwo embwa gy'olaba nga teri fulendire. Agenda okulaba endala. Kamigani n'alaba embwa endala. Kamigani n'alaba endala eri. Kamigani n'asala agendeko wa manager kubanga embwa alaba ziyitiridde mu banka. Ate kiyinza okusoza banka yaabwe. Banka eyogerwako bulungi etyo. Manager ali busy. Teyagala kwogera na muntu yenna. Eno neesemberera abo waliwo aluleeta. Mukama wa leka ndi ku ssimu naawe. Nsonyiwa manager. Ziri ku pulagulaamu. Blow the whistle. Gondi fuwa firimbi egera. Waliwo egera.
Ha! Mabeka. Kwa askari azokibuuza ne mutamira. Now. Dumira oyo naye bamulumbe. Wewe. Bonna chichi bichi mbwazi badechi. Bakuru bagenda okujja. Manager kumbe waliwo aleeta obubaka. Bangwange wane. Dillinger's in there. Blow the whistle. What are you waiting for? Blow the... Olinda kifua firimbi etwale ebbaluwa. This is where I leave you. Wano wenkoma. Back in here. Gwe koma wano. Man. Koma wano. Trainer aganye. Nze embwa mikwano gyange. Saagala zibbisa. Go in there yourself. Mu byefuuyire bifirimbi nze siyinza kutuma mbwa kubba ntyo. I'm just returning the favor. Nange zanyambako olumu nga ngenda okufa ne zimponya naye nina okuzisasula. Bwe mbwa mbuto zamwonya muleke. Everybody up here, look, the dogs are in there. Wokuba n'embwa zijja kuleeta obuzibu tezijja kubba. We'll blow the whistles. Nze kanfuwe effirimbi. Think you can? Olowooza osobola? I'm not sure. Seekakasa. Kati omukazi engeri gy'aludde ennyo ng'abeera ne trainer ne kiyitamu ekya ffirimbi. Ola mukazi gwe ewa manager. Eyo Doberman Gang KB Production. Gwe bane chichi ogezaako okunyiga akadde akayita poliisi ekutirawo ey'ebbaluwa nejja tebannamanya kigendererwa kyazo. Wali ayina akawa akasirisimbi kasirise busirisi nesembera nereeta ebbaluwa. Sandy, I think he wants you to take the note from his... Sandy erabika yagala ogijjeko akawandiiko ako. Ebbaluwa. Sasa soma maandiko. Sandy? Emanyi. Sandy, read this note aloud. This is a hold-up. Buno bubbi. Asikali agenda ogezaako laba kyemukola. Bazitendeka kulumba na kutta, attack and kill. She's got him. Nemugajambula omukono ne bagiragirerekerawo nga tegukyasobola nakwata ku pisto bano ne bamanya tabu. Kamegani ategedde danger. I think you better read the rest. Ndowooza soma ebisigadde. To the highest degree of sensitivity. Zino embwa zatendekebwa ku magezi ag'ekika ekyawaggulu. Era zatendekebwa okulumba n'okutta, attack and kill. At least 50,000 per bag in United States currency. Buli muwendo gwa ssente ogenda mu buli nsawo baaguwandiise. In new bills into each. Bw'okola ensobi n'otawaayo ssente ziwere embwa eyo tejja kuvaawo. The dogs will attack and kill everyone in the bank. Mu dakiika 5 zigenda kutta buli omu ali mu banka emutasa ssente mu bisawo. You have 5 minutes from the time that Sandy concludes the reading of this note. Dakiika 5 Sandy zaabuzaayo akantu kano nga amala okukasoma oluvannyuma tulabe ekinaddirira mu kutibwa kwammwe. Waayo sente. Doberman Gang KB Production. Bagoberera mpaka ku safe. $40 buli nsawo. Gwe naddanca eza nigina nazireeta olw'eggulo.
You'll know the difference? Bali sente ze babaze kuliko eza kampuni eziterekebwa omwo. Buli kisawe emitwalo 4. Fuwa firimbi. Nasayo empapula nezigana. I think he knows. Ndowooza emanyeza ddala. Well, guess we better give him the real thing. Tugezeeko tuseeyeza ddala tulabe kyezzaako. Anyiga akade. Gwe. Ogeza. Bano bwe balina okutwala ebintu singa biggwerawo mu kkubo nga tebatuuseka weziyimirira. Tweyina jjukirayo yagenza omulimu tagumazeeko. Omukazi yaduumira wali kati firimbi. Bw'osaamu sente zaddala enembwa terina mutawaana ate zimala kuwera kuba emanya obuzito. Ezo zonna training zaafunye. Mutubbye mwembwa mmwe. So nga n'omubbi waabeera omuntu osobola okimugamba mutubbye mwembwa mmwe. It's working, you did it! Bikola tukikoze. Baali tebakyakwatagana n'omukyala. Naye omukyala era wamala okyuka. Believe me, sweetheart, you'll get your cut. Equal. I'll take care of everything here, Eddie. Wano Eddie buli kimu nja kikolako. Don't worry. Kati naye kantegeere oba ddala nze nsaana akuweebwa akatono. Omukyalo omutima gwe gwakyukakyuka dda. Kuva lwe yamanya nti Eddie antegedde nnayendeguza. Biseera ebisinga ensonyi bazifuula obusungu ate baabuwe oluusi ne basalawo ne babulwawo okusalawo ekisembayo. N'abeerawo ng'abiyanga nadde eri. Nezitema ensawo zijjudde aziduumira nezitema ensawo zijjudde ne sente ne kamome mba ne zifuluma ng'ensawo zijjudde. They were the doggonest gang that a man did ever see. All of them were animals, just like you and me. Kayimba kawanambwa. To match them, there were none. Famous both as man's best friend. Public enemy number 1. Zimanyiddwa nga man's best friend. Naye nga public enemy number 1 ku mulundi guno. 6 dogs. Jukira public enemy number 1 yoyo ddala asibira mu ggwanika ly'ensimbi. Dogs are holding up a bank. 341. Affirmative. 10-4. Kakati poliisi kadenge eri wano biseera byayo by'eddembe embwa 6 zibbye banka naye namwe muleme tugira. Ogamba babbi boyise embwa nti zibbye banka embwa 6. Kati kadenge etandika okunoonyereza embwa otandikira wa ku street ezijjudde embwa. Ebyembi emwe moroka n'egitomera. Ntomedde embwa. Bamanya abazungu baagala nnyo ebintu embwa bazirabirira nnyo. Mulala agitomera nage ntomedde ekibwa. Endala egenda okulaba nga giwunye. Yakwata kisawo teyamunyega n'etema. Mando madogo ogimanyi? Mando madogo. Lengera. Gazeyongerayo. Eba egenda asaddume eno. Wano nawulirawo waliwo omuntu naye. Kiki mutuyitangako mutyo? Omuntu ono nali nja mumubuuzaako naluli naye batuyisaayisaawo nnyo. Kati ogenda oleka omugagga nga nze. Mbwangagga neyingira ekikomera ky'abandi. Adde ompiseeko biseera mutuyitako leka gwe nejjeko n'obutaka. Bannange
eyo ng'esigala na mukyala so nga munange ku mission awo kiba kibi nnyo emu esigadde na mukyala. Tugenda maaso bano bapulana balina kulinda bulinzi zijja. It's all right. Jim blew the whistles and everything worked out fine. Fuwa firimbi zangu we. Fuwa firimbi zangu isa nawe. You see him yet? Not yet, but they'll be here. Zijja tezinaba naye nga zijja. You know, it's too bad the trainer can't be here. Kibi nnyo trainer taliiwo. The thing comes out. Ekintu kyonna bwe kijja. Oyo naye aba atyo ba. Sajja oyo. Yekyanze kale tulinde embwa zaffe. Kati omukyala ye bwe yavuga yalina kana akabwa akafirimbi ng'abaako ne waayimirira sayidi eyiye. Bali balindidde eri n'ayimirira ebbali. Naye nga tali wala nnyo n'amaka gano we balina okusinkana. Bazirengedde zizze. Wait a minute. Oh, I gotta hand it to the trainer. He really knew what he was doing. Nenda lejja. I think we got 5. Trainer amanyi kyakola ndowooza tulina 5. Zireete emaali neyasoose okubaako ne gwabuuzaako tumulengera naye avuddeyo amaze okubaako ne gwabuuzaako so munaye neyalonze ekisawa yakironze. What a gang. In all my life in the business, I've never seen anything like it. Mu bulamu bwange sina bizinesi ng'eno. Kale mujje tujje ebyaffe. Omukazi n'afuwa firimbi n'aduumira embwa labayo. N'aduumira endala laba firimu. Nezitandika baluma ebyaddala naye ng'eno eri ku Eddie enfuwa ya firimbi yabadde yanjawulo. Neziruma omukyala yeefudde alagidde embwa zibalume n'aziduumira buto zizzaako ki. Nezigajambula bali n'ensawo zaazo nezeeyongerayo. Eno eri ku Eddie kafirimbi bakafuuwa balekalekamu kubanga Eddie lwakuba ki naye Eddie era teyali muntu mukyamu nnyo. Wabawo kabwasiisi Eddie ndi kabwasiisi ke kaliwo embwa eno tennumye. Eddie va ku nsawo. Eddie ndi kuwooda va ku nsawo. Ye maama sente ekwawukanya ne munno. Akabwa akafirimbi kye kakola nga kakwata akasawo akalimu firimbi zonna. Omukyala ali eno wabweru. Embwa zijja firimbi azirese mmoloka akabwa akafirimbi ke kali we ziri. Awulira essanyu kuba yaziragidde zijja eno gy'ali ne firimbi n'ateeka eri. Ezisobodde okutuuka kati saa yakwata ku maali. Geza embwa ziri kuwoda yaani. Gezaako maama ngene mbaleetera obufirimbi bwe mwamanyiira ate gwe okwekyangu weekyanzi. Leka firimbi va ku firimbi aku firimbi gambe na wano. Embwa enfirimbi tedduse ne firimbi. Embwa eno eri kuwooda yaani. Zonna tugoberera ayina firimbi aba atubuulira ani nannyini ssente zino nga ziryoka zigoberera ayina firimbi. Kati ayina firimbi ani amulagidde okukola kino.
wanaabaawo firimbi ndala wano genda okwetegereza embwa banemuleka nze mbayise mulindeeko nze mbayise banne temugenda embwa enfirimbi tegeeza ne firimbi eri kuwoda yaani embwa nezigoberera embwa ya firimbi nezigoberera A breed unto themselves, to match them there were none. Famous Bose is man's best friend, public enemy number one. Some of them have died disobeying all the laws, but all the fault and guiltiness have slipped right through their paws. Not finding where the blame lies, just like scratching for a flea. Just catching those damn critters just like barking up a tree. They were the doggonest gang that a man did ever see. All of them were animals just like you and me. A breed unto themselves, to match them there were none. Famous Bose is man's best friend, and public enemy number one. So that's my shaggy story about this gang of mine, and how they got together and pulled a perfect crime, untouched by human hand.